atendezwa gurumizwe oekitaffe tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabwo bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusizaako bakika namwenna abampuliriza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ketulimu k'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda eyetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo okutakkanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agatudde munda mugwe ewaawo olunaku olwaliro njagadde okubeera nga mbasomera ku bbaluwa eno kubanga ebbaluwa zino mbeera saagala kuzisoma kubanga nzibu kusoma kubanga zirimu abantu banjawulo ababeera babuuza ebibuuzo ebyenjawulo federation oba abeera amandiddwako federation eya oba akakiiko akasengendo ez'ekitangaala naye kulwa kubeera nga tweteekateeka sigambye nti nno nti kijja mu bwangu naye kijja omanyi kinyaga bitono kubanga bino nze nzize nga mbimanyi naye kyekiseera nsobole okubeera nga mbigonzagonzaamu mubeere nga nammwe mubitegeerako so ebbaluwa eno eva mu kakiiko akabwa sengendo ez'obwaddungu mbwa sengendo kasengendo sengendo ezitudde mu bw'ekitangaala zonna okutwaliza awamu abuuza omumandwa oba bajjajja agamba mbalamusizaako ab'emikwano muli wano mu kafo akatuufu era nga mwalonze ekifo ekituufu ekyo ekiriŋŋanga ddala yeekaalu era nga mpulira ntudde ntende mwebale nnyo nnyini ddala kati eri amawulire ag'omuggalo gw'ensi world wide lockdown gutuuseewa era nga kati tutuuse kuki nga newankubadde wetwogera ku kuggalawo nga newankubadde tuzze twogera ku kuggalawo okumala ebbanga ddene n'okuleetebwa okw'ekirwadde ekipya ekimanyikiddwa nga fungus fingerus ekyo ekinagoyaagoya abangi tusaba mutangaaze ku nsonga eno mmwe ab'akakiiko ak'ekitangaala we mubeera nga musobola warmth bano be baddamu warmth greetings tubalamusizaako nnyini ddala naffe tuwuliriza ebyo ebigenda okubeera nga byebongera mu kusuubirizo okulungi eri ggwe n'amayengo ago ag'okwogerako wamu naffe tuli basanyufu era nga naffe tuli basanyufu nti naawe oli musanyufu ku kwogera ku muggalo kituufu ddala tuzze tukibagamba okumala emirundi mingi era nga kirungi okubeera nga mukimanya kwebyo ebigenda mu maaso era ebigenda okubeera nga kabeera nga akamasu whatever is presented as a reason to bring this is merely a decoy ekyo kyonna ekigenda okubeera nga kireetawo omuggalo kagenda kubeera nga kamasu oba decoy eno ebeera tactic ekozesebwa nga akamasu okusobola okuteeka abantu gwe balina okubeera we beetaaga okubeera the tactic used a disguise in order to have the people where they need to be
ne bamba babuuza nti kino mukisuubira ddi. Kino abantu balina okuddamu okubeera mu maka gaabwe, balina okuddamu okubeera mu maka gaabwe, balina okuddamu okubeera mu maka gaabwe. Era nga tugenda kugezaako okubannyonnyola nga tetubalaze mu ngeri omuzannyo we gugenda kuggwamu, oba nga tetuwaddeeyo muzannyo eri betulwana nabo oba betuzannya nabo, the game away, kubanga si kirungi. Enteekateeka eno nnene era nga eriŋŋanga omuzannyo gwa chess. Strategies n'ebyo byonna ebigenda okubeera nga biteekawo enkyukakyuka okusobola okubeera nga zibonga ensi okugenda ku mutendera oguddako ogunaagiyamba mu kuzukuka kwayo. Nga newankubadde mugamba nti ekitangaala kyawangula, kituufu, ekitangaala kyawangula, era ng'ekyo tekiriiko kubuusabuusa. Nga newankubadde omuzannyo guno guyina okuzannyibwa kubanga kintu kirungi nnyo ekyetaagisibwa okubeera nga kizannyibwa. Abaagalwa, y'ensonga lwaki omuzannyo guno guyina okukomekkerezebwa. Ab'amaanyi ag'ekitangaala basobole okubeera nga batuukiriza ekiruubirirwa ekyabaleeta. Abaagalwa, tujja okubamulisa mu nteekateeka eno okusobola okubeera nga tubayimusa, era n'okuyimuka kwabo abali ku sseŋŋendo nattimba abazira okugenda mu maaso, okulaga ensi n'abo abagiriko nti eryo eddembe lye baba buzaabuza si ly'eddembe ettuufu lye beetaaga okubeera nga babeera nabyo. Abaagalwa, ebisenge bitandise okubeera nga bigwa okwetooloola sseŋŋendo nattimba ebya ekizikiza. Abaagalwa, mujjukire ku ebyo bye nzize mbateekateeka emabega, era engeri gye tuzze tuzannyamu ebintu mu ngeri ey'enjawulo mu kateni ey'emabega, era nga binaatera okubeera nga bituuka ku kaleebereebwe ak'okuggyibwawo kwa kateni, okusobola okubeera nga abo abalaba omuzannyo basobole okubeera nga begattamu, oba abo abalindiridde omuzannyo basobole okubeera nga bagulaba mu butuufu bwagwo era bawe endowooza yaabwe eri amazima. Amubuuza, ddala kituufu? Naye ekyo kigenda kubaawo, tewaliiwo amanyi, bano babuuza aba Federation, tewaliiwo amanyi ani wakukkiriza kaseera kano ku kintu kyonna, era nga kizibu kutegeera kiki ky'amazima. Manyi nti bangi balina empulira ey'okutya okwetooloola ensi yonna ku lw'omuggalo, era y'ensonga lwaki nnyongera okubeera nga ndeeta ekibuuzo kino okusobola okubeera nga tugenda mu kkubo eryo. Naye tweyongere okubeera nga tusenvula mu kutegeera ku nsonga eyo.
omwagalwa Federation, kino kigenda kubaawo ya njagala ojagambize, kigenda kubaawo era nga kigenda kutambuza ebintu mu ngeri egenda okubeera nga ekkakkanya oba nga esukkako endowooza y'omwana w'omuntu. It's going to blow people's mind. Yeeno ensonga endala ey'omuggalo ogugenda okubeera ogwa essaawa 24 okumala akabanga. Ekitangaala kisobole okubeera nga kikka kubanga kigenda kuleka bangi mu ngeri eya shock n'ey'obutakkiriza, disbelief. Abaagalwa, omulimu gwammwe nga we mumanyi akaseera kano ng'ekyo kigenzeewo era nga kizzeewo kwe kuweereza ekitangaala kyammwe. Amaanyi ag'ekitangaala ge gasinga mu maanyi gonna. Era nga ggwe ye ggwe ajja okubeera nga weetaagisibwa mu kukkakkanya ebyo byonna ebigenda okubeera nga byesolosa mugga ogw'ebyo ebibadde bitalabika, era obugulumbo obugenda okubeerawo n'abo bonna abagenda okubeera nga bajjudde obuswandi n'okutya. Abuuza, bino biriŋŋanga akatabo akasomebwa tuzze tuwulira ebbanga ddene ku ngero zino, emergency broadcast, okulaga amazima, era naye ne bitagenda mu maaso. Osobola okubeera nga mutuwa ku kadde ddi ebyo bye mwogerako ebigenda okubaawo, oba tulindirire ebbanga nga lya myaka 5. Federation, yakayakana Blossom. Omutendero gw'okubiri gugenda kubaawo, gugenda kubeerawo mu bwangu ddala, era nga bangi ku mmwe mutandise okubeera nga muwuliriza okusobola okubeera nga mudda munda mu mmwe n'okweteekateeka. Buli kinnoomu ku mmwe mu ngeri yammwe, era nga bangi batandise okubeera nga bakiwuliriza nti waliwo ekigenda okubeera nga kisaanukirwa ye. Abuuza, ye kuffe tuzze tuwuliriza ebintu bingi era nga tuzze tufuna empulira eno okumala ebbanga ddene nga ejja n'evaawo. Aba Federation, kituufu kijja, era nsaba muyakaayakane. Tetugamba eri mmwe musobole okubeera nga mukkiriza ebyo bye tubagamba. We are not saying to any one of you that you must believe that what we are saying. Si ensonga lwaki tujja kati. Tujja okubeera nga tubongera amaanyi mu mwoyo gwammwe. Tujja okubeera nga tubayamba okubategeeza amazima ag'ekyo kye muli. Ekyo kye kiruubirirwa kyaffe.
yensonga lwaki tukikola kino okubayambako ku makyusa gammwe. Gwe buli kinnoomu ku mmwe okusobola okubeera nga muyimusa sseŋŋendo eno. Kino mukimanyi bulungi. Mukimanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Ye tukimanyi bulungi naye nga tetumanyi byonna. Muyakaayakane kubanga nga kinaatera okubeera nga kigenda mu maaso nga omutendera ogwokubiri gutambula paka ku mutendera ogwokutaano we gunaatuukibwako. Ogwo gumwetaaga okubeera nga mumanya n'okubeera nga mufuna entegeera eyo gye mwetaaga mu makyusa gammwe. Abuuza, nga bino sibitegedde bulungi. Mulowooza weetaagisibwawo okubeera nga tutegeera kiki ekigenda mu maaso era ne kiki kye twetaaga okubeera nga tukola? Oba tewaliiwo kye twetaaga kubeera nga tukola ku ebyo ebigenda okubeera nga bijja? Kubanga eri mmwe abazuukufu era abali mu kitangaala, ku ebyo byonna bye mumanyi mujja kusobola okubeera nga mulaba amazima ga buli kintu ekigenda okubeera nga kyasibwa. Mutegeere nti si yemmwe muzze mu bizimba era si yemmwe muzze mu biteekateeka. Bye muzze muteekateeka byebyo ebya okikoze otya. Mukikoze mutya kye muzze muteekateeka kati okusobola okubeera nga mulaga amaanyi g'omwoyo gwammwe okubonga n'okuyita mu mazzi gano amatabangufu, okusobola okubeera nga geebongera mu kikula kyammwe, mu mpulira yammwe nga mulinnyiddwa ku nfeete. Abuuza, tukole tutya? Tukole tutya we wanaabeerawo omuggalo nga ffenna tuggaliddwa? Nga tutandika n'ekyo, mukole kye mulina okukola, mulina kukiyisa mu birowoozo byammwe oba mu ssaala. Ebintu ebinakkakkana kijja kubeera kyangu nnyo okubeera nga muyogerezeganya ku intaneti yammwe oba mu buntu, kubanga omuggalo guyina okubaawo kubanga kibeera kya bulungi bwammwe, safety reason nga we tuzze tubagamba. Mbasuubiza era tubasuubiza nti kino kya kuyamba kwammwe omuggalo ogujja, era tusaba muleme kuggwamu ssuubi. Buli we mubuulira akasambattuko kye mulina okutegeera mu mazima nti ebisinga ku bungi bazze babagamba nga bulimba mu ndowooza yammwe. Mpulira obwegulumbo mu bantu, n'abantu bangi nga bajjudde obuswandi, endowooza etali nnungi. Nga newankubadde si kyangu kugiziyiza. Yakaayakana si y'engeri gye kigenda okuba. Omwagalwa,
ebibaawo n'ebitabaawo ebi mukwebyo byonna ebigenda okubeera nga bibaawo mu kaseera ako. Tusaba oleme kubeera nga oyogera, tusaba ofune okutegeera n'okumanya nga oyogera ku kino, era ofune empulira n'entegeera ku kino nti omutendera ogwokubiri munene era nga kyekigenda okubeera nga kiyambako okuzukusa kw'omwana w'omuntu. Kino kigenda kubeera nga kiyamba okubongamu emyoyo gyammwe mu kubeera nga gidda ku mutendera omulala. Kati ntandise okulaba nti otandise otutegeera nga newankubadde mbadde nkikwatiriddemu emabega. Ekyo kinaatera okubeera nga kigenda mu maaso, kigenda kubeera nga kyanjulizibwa mu ngeri ya bwerufu eri mmwe mwenna, era y'ensonga lwaki mwajja wano. Mugenda kubeera nga mukiwuliriza mu ngeri ey'amaanyi era mu ngeri ey'obwerufu, era nga kugenda kubeera kusalawo kwammwe. Kino tukyogeddeko okumala ebbanga ddene emabega ku kiki kye mulina okubeera nga mukola. Bino biragiro eby'empulira ebyokumanya ku kiki kye mulina okubeera nga mukola akadde ako. Kyogamba kigenda kubeera nga okubikkula ebbaluwa oba okubeera nga buli kinnoomu yawa ekiragiro mu ndaaye. Tusaba mutangaaze ku nsonga eno. Tekigenda kubeera nga bwe kityo, nedda. Waliwo ebigenda okubeera nga byasibwa mu ngeri ey'omu maaso era nga bijja kutwala akabanga. Ebiragiro ebyo eby'okumanya amazima, okumanya kiki ekirina okukolebwa n'okutuukirizibwa. Tuyagala tubategeeze nti akaseera akajja mu maaso kagenda kubeera ka muggundu, revolutionary, naye nga tusaba oleme kukirowooleza mu kigambo bwe kityo. Naye nga manyi nti temulowooleza mu kigambo kyakugugunga oba kyakwegugunga. Abaagalwa, Federation yayogera, abaagalwa temwetaagisa kubeera nga mubeeramu n'okutya kwonna. Ebyo ebyobulimba ebiseera ebimu birabika nga ebituufu. Weebale kukitegeera akaseera kati. Era osobodde okubeera nga otegeera, ofuna entegeera eno n'endabayo mu ndaayo ng'ekitonde kyo, era nga kyekyo ky'oli. Mwakkiriza nga temukakiddwa n'amaanyi gammwe n'okwagala kwammwe okusobola okubeera nga mujja mu muzannyo guno oba pulojekiti eno. Gwe wajja okusobola okubeera ng'otuukiriza enteekateeka eyo entukuvu ekusobola okubeera nga ojja ekizikiza n'amayengo gaago
okusobola okubeera nga ogafuulamu amayengo ag'okwagala n'amayengo ag'ekitiibwa n'okwewa ekitiibwa. Osobole okubeera nga ozaalibwa bujja mu kitangaala ekyo mu busukkulumu bwakyo, kibeere bumu naawe, kibeere bumu n'eddembe, era osobole okubeera nga oyimusibwa mu mayengo ag'amazima agajjudde obulungi bwonna obulimu. Abagalwa, tusaba muwulirize ebigambo bino mu mitima gyammwe era mubiteeke mu birowoozo byammwe ng'ekikula kyammwe. Mmwe yemmwe emyoyo egijjudde ekitangaala n'amaanyi. Mwajja wano okusobola okubeera nga mwenyigira mu muzannyo guno omutukuvu. Kati mutegeera nti muweebwa ekitiibwa mmwe yemmwe abalonde, kubanga yemmwe bannaggwano mu bannaggwano bwenna. You are the strongest of the strong. Abanafu abaamanya nti tebayina busobozi kubeera nga babonga n'okubeera mu muzannyo guno, baasigala mu nsi ey'emyaliriro emirala ne bazannya paati yaabwe ey'okuweereza ekitangaala eri mmwe nga we musenvula. Abaagalwa, bajagambiza era nga bawanirira obusobozi bwammwe n'okwewaayo kwammwe n'obuzira bwammwe bwe muyina. Abaagalwa emyoyo, tubasaba muyimusibwe n'obubaka bwaffe. Tubasaba mwejjemu embeera yonna n'ensuubiriza yonna ey'ekizikiza oba etali ya mazima. Let go of concerned and negative speculations. Tusaba mujagambize mu kikula kyammwe nga mmwe, kubanga mmwe kennyini y'ensonga lwaki ekiriwo, era y'ensonga lwaki musobodde okubeera nga mwezuula, era ng'okwezuula kwammwe kugenda kubeera nga kugenda mu maaso mu kwemanya mu ngeri ey'ebuziba, ekintu ekirungi nnyo nnyini ddala. Abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti muli b'amaanyi nnyo nnyini ddala n'okusinga ekyo kye baabalaga mubeere nga mukkiririzaamu. Tubaagala nnyo nnyini ddala era tubasaba mweyongere okubeera nga mwekkiririza mu maanyi gammwe. Muyongere okubeera nga mukozesa ebigambo bino wammanga oba mantras okusobola okubeera nga mweyimusa mu nsi yammwe. Muzuule empulira eno mu nda yammwe nga mukozesa ebigambo ndi kitangaala, ndi kwagala, ndi mazima, ndi. Bwetyo wekome munansonyiwa, naye otherwise mbadde njagala kubeera nga mbabuuliramuko oba mwetegeke in case ekintu kino kigenze mu maaso muleme kugamba nti ate tetwamanya. Kitegeera. So oba tekibaddeewo tewali waakoze eki, y'ensonga lwaki nkugambye nti buuza omutima gwo. Wobeera nga obuuza omutima gwo ne gugamba nti tekigenda kubeerawo, genda n'ekyo. Wekibeera nga omutima gwo gugamba nti kyandibaawo, goberera omutima gwo, teekateeka ekijjoma kinyaga kinyaga bitono. Atenderezebwe, agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.